Katonda bakedde kweyiwa ku kanisa ya CFC Mengo mu Kisenyi okusaba Katonda n'okumwebaza olw'ebyo byabakoledde Ssabbiiti ennambirira. Okusaba kwa leero kukulembeddwamu omukadde w'ekkanisa eno Nnaalongo Madiina era ng'okubuulira akusimbuliza mu kitabo kya Marko 5:21 mwannyonnyoledde ebintu ebibaawo kasita omuntu yenna akkiriza Yesu okuba omulokozi we. Basebo tuwaite tetufaanana bwe tuti nga tunasinkana Yesu. Niye bwe twamusisinkana wabaawo ekibeerawo. Amiina. Bw'osinkana Yesu abadde akaba amaziga akusirisa. Bw'osinkana Yesu abadde omulwadde akuwonya. Bw'osinkana Yesu abadde mu ogwenda okugwa mu nvuba akujja. Ono ategeezezza nti mu lugendo lw'obulokozi ebisoomooza bingi ebibaawo kyokka n'abasaba okunywera nti bulijjo ebinywera bye bigenda. Nga munonta obuzibu nga tukyali mu luguudo luno olw'obulokozi ng'otambula oluguudo luno olw'obulokozi waliwo ebisobola okukuleetera obuzibu naye weegendereze nnyo onyweze okukkiriza. Omukadde Madiina era ategeezezza nti olumu Katonda aleka omukkiriza okusoomoozebwa ng'ayagala alabe engeri gy'avvuunukamu n'ategeeza nti ekiseera ekyo omukkiriza alina okusigala mu Katonda. Aleese ekintu ekyo akitadde mu kkubo lyo alabe bw'onooyitawo ate ng'ojja kuyitawo gamba neiba tojja kuyitawo oba oyagala oba toyagala Yesu ajja kutuukako mu nnyumba yo. Haleluya! Abange Yesu kasitakkiriza okutuukanga mu nnyumba yo oba ebiziyiza bifaanana bitya oba bifaanana bitya gwe bikole birabe nga mystical otambule ne Yesu gamba nti ono era ategeezezza nti okwesiga Katonda kikulu nnyo n'oluusi akuwanguza entalo z'otamanyi nako n'abaako amagezi g'abawadde okukozesa singa baba basanze okusoomoozebwa nga basabye n'okweggyamu obuteeteezi. Ne bassebo kigambo okwesiga Katonda kintu kikulu nnyo kigambo okukoma ku mulagiro gwa Yesu kikulu nnyo. Waliwo ebintu ebimu Mukama byagenda okuyisaamu nga n'okutegera totegedde naye ng'okukkiriza kwo kwe kugenda okuwanguza. Gamba nti ono mu kumaliriza abasabye obutatya ababoogerera wabula byonna babikwase Katonda nga bayita mu kusaba. Era ngaawo okutya ebigambo ebyogeddwa mwasibye mutya. Yesu ye kennyini agambye n'atassaayo mwoyo ku bino abavudde ewa Yayiro bye boogedde. Ky'omwana amaze okufa Bayibuli egamba Yesu n'atassaayo mwoyo. Nkusabira Katonda aleme okussaayo omwoyo ku ebyo ebigambo ebikwogerwako. Kinajjukirwa nti olukuŋŋaana lw'abaweereza ku Kushante Focus Center Mengo mu Kisenyi olwa Annual Ministers Conference olw'omulundi ogwa 31 lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 26 lukomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana nga lwakuyindira wano ku kanisa ya Kushante Focus Center Mengo mu Kisenyi nga lukulembeddwamu omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda n'omusumba Cindy Kiganda. Kabagayi Mary Rose, Cracker TV, amalindirire. Webali nnyo munnaffe Kabagayi.